Ikibamba sana wapi nduru wewe. If you know, you know, on the beat, you know, chemical. Fake Fameka, Gloria Boogie, Dr. Brainy, Batret de Munange, oluyimba olupya olufuuse ate ensonga mu nnaku ate ntono nnyo esaidi eno. Ate ku saidi emu eri Violet Munange e London kyeyekola kika omuzungu amuwumudde ennyindo esaidi eno. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba era nga ngenda kubeera nga ntandika ate Munange ne Fake Fameka ate mu maaso awo njije ku luyimba luno Munange ate olufuuse ensonga jasi munaku ntono nnyo era nga Gloria Boogie wali muganda wange omwana yatudde mu ngoma, Fake Fameka yatudde mu ngoma, Dr. Brain yatudde mu kye bayita eŋŋoma eno Munange oluyimba luno olupya wewe wali wonna era nga nkebeddeko ko wali Munange ku posti oba akatambi ako ke bataddeyo wali omuyimbi Fake Fameka yakatadde ku Instagram naye nga posti ya tradings kye bayita okutradinga era nga bolabaawo katugendeko ko ne mu comments muganda wange comment era nga bolabaawo Munange Kawuki n'agamba nti no another one wali nawandikako nti no fire Mark nawandikako nagamba nti no mutuuse fire Jamaican Dances one nagamba nti no fire Fake Fameka 01 nagamba nti no another anthem fire wewe wano forever fashion nagamba nti no nawandikako awo era nga bwolabye kibadde kitambuya ddala comment nyingi nnyo Munange wali ng'oluyimba lulaga nti no lwa ddala abaana balusiimye wali okukamalako obumazi era nga post eyo tradingidde ddala Munange ati wali ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa n'ako akatambi Gloria Boogie yatudde mu ngoma gwe Agenda natususa mu mazina wano takola figa ya kuvugana nikimina niki bamba kibamba sana wapenduru mwana ina kye bayita eddoboozi esaidi eyo naye nga bwekyo Munange ate ku luyimba luno Fake Fameka yeno kulaba Munange ate gye bakoze wali ate eri mu kutambuya ddala bulungi nnyo bwe nti bwe nkoze ate ku saidi eyo kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Violet e London Munange n'omuzungu beeguddeko esaidi eno omuzungu amuwumudde ennyindo wali ssebo era nga katambi ako katwedingiri ddala ate ku mikutu egy'enjawulo mwana mulenzi ono ajjukira nti no Violet bagenda Munange ate wali London era nga baali balinayo show wali ne mwana muwala Lema Namakula kw'ossa ate n'omukulu Mesaki Ssemakula Munange esaidi eyo era nga Violet alabiddwako wali mu katambi ng'ali mu kwewumuzaawo ku nnyindo awo kansooke nkuweko ku katambi awo ate ndyoke nkomewo. This is all for me to put the jewellery through. Okay, so the needle is in your nose. Relax your face for me. Where exactly are you gonna put it? You'll see in 2 seconds if you let me do it. Alright, cool. Got a different way, otherwise I'll drop it. That for that. Whoa, why am I holding these? For a little, you can squeeze it. Is it painful like that? No, it's Woo! I'm feeling I'm scared. 2 seconds. see. Oh my god. So we're just gonna have the clamps right up here. I'm gonna be close. And what we're gonna do, perfect. And it's done. Yeah, it hurts, but you did amazing. Perfect. Done. You did it. Oh, that looks good. Oh. Yeah, you did it. It looks so good on you, for real. Bleeding, which is normal. It didn't bleed when I pierced you, baby. naye nga bwekityo Munange ate bwe kitambudde bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe kiti.